Nanti video gye nawulirako ng'erimu omukulu Abitex ne Kimenke mwennyini nga issue yali nti baguza Alien yaguza Abitex ekivulu n'amugamba tegeka ne bamugamba ssente z'olina otuwa zesaamanya mmeka. Abitex yagala zaali 100 ono tavanga tuka nti ssente zaali mmeka ze baateesaganya olina ozireeta by a certain time yatuuka neerapuse nga ssente nga tezinnatuukayo era argument gye baalina taleetanga ssente. Alien ng'amugamba nti mukulu ffe kye twagala kintu eki twagala ssente meaning ssente tayita nafuna ssente era ensonga yagisaayo ekivulu ti omusajja yayita nafuna ssente ze nga tagenda kulinda batunda etiketi baleete ssente katati ssente ziro ze baamuwa. Nze wendaba bw'aba omusajja agansasula then nga tonnabasasula toswaga nti lwaki wajjayo ekivulu because you've not met your part of the obligation. The deal was you pay this amount of money by this time ogende maaso otegeke. Okitegeera kiringa genda kuwasa mukazi ne bagamba ojja okukyala jangu n'ente mmeka nti ojja lwakumeka njira lwakubiri n'otuuka olwokutaano olujja nga tonnatuuka n'ogamba nti lwaki omukazi wange mumugabye tewajja ne bye bakutuma okuleeta tewabireeta. So I think yali breach of contract yava kuwali nti time gye bakkiriziganya oderivenga ssente ze tamanyi mmeka yayerapusinga nga ssente zinnatuuka. Omwana agaye ekivulu katukisazeemu oba n'afuna n'abawa amagezi nga tukyetegekere which mean nawulidde nga kagenda kitwala ebusabala eventually. So bangi ababalindi anti management ya busabala yafuddeyo n'egamba nti obudde buno tekkiriza kutegeka events nene wabula ekkiriza birthday embaga n'ebintu ebikulu. Teyagambye tetukkiriza mwaba miss coatings bagambye batutte ebbanga tebateeka show mu kifo ekyo nga tekayo mbaga na birthday parties we baakomye tebatugee tebajja kukkiriza. Okitegeera so temwewunyanga Nkwakyo Festival eri awo busaba gwe ng'omu ku bantu ababaddewo mu industry eno okumala ebbanga njala nkubuuza ekibuuzo nti mu industry eno wali wabaddewo omuntu nga Alien Skin bangi nnyo ne Bobi Wine yennyini yali nga Alien Skin very controversial. Nze yajjako olumu mu meeting gye twalimu emu ba corporate biki n'agamba I am the president of the ghetto nga sikiwulirangako neŋŋamba tuli bintu biri serious naye bw'atyo bwe yali bantu bangi sisobola kumanya nze muna atali Katonda already waali ali comfortable already emotoka Bobby avuga yazivuza even less time akola ssente ozamusasula bwerevyu bamuwa. Nze gendi Nkwakyo Festival Abitex atuga yadde asaba miliyoni 10 yagamba olunaku asaasaanya miliyoni 2.5 ku bantu abamwetooloola. Siri sure kyemanyi nti aspendinga ssente simanyi oba ziwera ssente ezo alina eggaali ye alina abantu baaliisa naye siri sure alina otuwa evidence naziwera 2.5 naye nga alina za spending akola ebivulu ali booked nnyo abantu bamwagala nnyo ssente aba azirina naye nga kukikyozemu nti abantu waliwo yabaddeko controversial nga ye abo bangi ne Kamiri mwennyini in the earlier days yali bw'atyo so si kipya okubanga yakoze ekintu ekyalabise ng'okulinnyirira abantu omuva majority of his fan base kino kigenda muleka wa tekigenda muleka nga mu bbanga tewali we kimuleka kuba bafaani be tebaava mu nuupu abafaani be baava ku TikTok teri radio station yakola mwana oyo abantu ba TikTok aba online be bamumakinga teyali contract titugenda kuwagira on condition nti okola ki owagira ffe bamuwagira lwa music we okitegeera ebintu ebyo nabirabye naye nze sina Bwiino ku ebyo nalebedda mi cheque nendaba n'abayindi okujjawo nga Sindi avuddeyo n'atulaga contract ti contract yasayiningiddwa yiino Sindalera ssanyu but you bring everything to us confidential. Lwaki omutuwa tumwogereko lwaki okola press conference on confidential issues okitegeera if you want things to be public make them public
If you don't want them to be public, keep them aside. Bw'oba zero tukaba ne bansa ndi ambassador kati. N'otwagana sente ze bakuwadde. Now what is the confidentiality? Gyoyogerako. Ffe katuba tu demanding amount katuwe proof nti bino by'otugamba ddala gye biri. Siga nti bikyamu ne twagatandika obisuusuuta nga tuli sure nti ki? Yes. Ani? Ate nga bitadde mu mawulire. Gw'okeeko dummy cheque gy'otulaze already is your information. Already ye bw'abanga yavuddeyo ng'akimanyi balogo. Najja ne public n'agamba n'emilioni 3 zebampadde muziraba n'abayindi abazimpadde mu balaba. Kati what awo tebakulogerawo. Kati awo muyinza okusigala nga muli awo tebannazimwa. Ati kati ffe already nga bwe tugende tebannazimwa. Ffe kye tugambye since atya atuleke mu suspense tebannazimwa tetujja byogerako. Bw'anaaba tubyogereko atuwe evidence tuleke tubyogereko. Tojja tuwa half information tujje mbu if you want to oba otuwa tuwe oba totuwa totuwa kimu ku bibiri. Mukasa olunaku olwaleero eyeyita international blogger Mezaya abadde akyayiddeko ekitebe kya NUP. Yes. Era ne bamugobayo. Era agenza okuva awonedde watono nnyo okugajambulwa. Yes. Era bwe yakasaasanidde ku mutimbagano kirabika nga Edi Mutwe singa tabaddeewo singa Edi Mezaya akubiddwa. Yes. Tugambe nti okufa kwa jjajja Ichuli Isma akwalekawo gundi nene nnyo mu babloga bano. Jjajja Ichuli muleke mujje mbino. Edi Mezaya akola bibye, jjajja Ichuli n'ebyo byali bibye. Ono yazze obuzi mu kifo ky'atalina kubaamu ng'ate abasajja abayisangamu eggaali. Nze bwe mmanya nti mama mbeera mu koona buli kiseera. Ate sigenda mu luggya lwe musaba mpe ku mazzi g'okunywa. Kati Edi Mezaya abasajja abo yabayisangamu eggaali. N'agenda ne wa General Sale naye ku bifaananyi nga ne General Sale. Kati ki ekibadde kimututte ku Nuup offices. Era abamukuba bandimukubye kuba si muntu waabwe. Yeebaza nnyo Edi Mutwe mpulidde agamba ne muleke afulume emirembe tetumukuba n'afuluma agende. Ki ekibadde kimututteyo? Baagala populism, baagala balaba, banoonya okulya we bataasiga. Tewali kibadde kimutte okujjawo ng'anoonya relevance. Isma talina nothing to do with it. Abavubuka baagala nnyo okweteeka mu mbeera nti kati bo bafunyeyo akaddako. Kati akaddako kamu kaayidde. Babloga ba Uganda bakyalina relevance mu society. Abamu balina, abamu tebalina. Era waliwo abatraining naddala ng'olaba bakola bali bulungi. Waliwo abaagwa because baali tebalina foundation zaabwe. Nga foundation baziteredde ku Isma Ichuli. Isma bwe yavaawo of course ne wanga tewali kiddako. Ne waliwo abakola obulungi bangi obamanyi. Nga channel zikola and zi relevant. Naddala ba focus ku bintu ebituufu. Obuzibu bwe tulina n'abantu baffe abasinga tebafaayo kunoonyereza mawulire matuufu. Bagenda with hearsay. Beoba owulira nti owaye kakino kirekawa. Waliwo yambuza akawali enskin kirayo katajja kumala guno mwaka. Kino kirekawa music industry nemuka kyagisanzeewo. Era we kyagisanzeewo kijjo gireka. So abantu ngaabo ogenda okulaba nga kibazitooweredde. Yes. I think those waliwo ekitatambula si nnyo ba promoter abo. Simanyi issues kize balina but normally it is to do with business and money. Kirabika baveeri nga waliwo bye batakkiriziganya nabali ne bakola ekibiina ekyabwe. Ne tulinde bulinzi sina information entuufu. Tomanya bayinza balina strategy yakyo. Katulinde tole strategy gye balina oba it will yield fruit. Nga bwe nagambye bawe emyezi 3 ffe tutunule tulabe. After emyezi 3 okomewo ombuuze nti oye kye twayogerako luli kati gw'olabye eki. Ebalamu ye politiki azanya politics yagasite tulina buzi tukola na buli omu naye ng'ate yabeera omusaale si gwe baagoba eri ne bamugoba nti va wano I'm sure yavayo n'agaa tufominga ekino ekirala ate bali we bagaanira eri there will be a lot of things agambye kiwa emyezi 3 development zijja kuba nnyingi zonna tujja zireeta tuzinnyonnyola abantu bazirabe.
Celeb Jazz abaliko bane tubatumidde nnyo mwe bali kwagira channel eno mwe bali kwagira mwana wange Van mwana wa maanya anoonya Bwiino aleeta annumba buli wamu naye mwe bali kubeerako mumuwagire era tujja kuba tujja wano mu kiseera nga tubawa amawulire agali updated and verified mubeere bulungi.